President waffe MDF tumusiddwawo nafuuse kansala w'abakozi mu district y'emu kiika ku lukiiko olwo olwa MDF nga kansala ekifo ekyo tojjanga oddukanga olwoza eriye kanyinyonyole ki kye bali olugezigezi ne banyongera ekifo ku executive nga zibba neyanziza nnyo bannange mwebale kujja Ilahi Mansour nkiikirira aba professional SACCOS webale nnyo n'olwekyo enkola eno ey'okugaziya kwe kujja ne tukkiriziganya ne tugamba sese tulamuuko wano oba ddala ennyumba ng'ekosebwa nnyo nga we tugitemako eggwawo buggwi naye ng'emabegbawo endala oba oyagala okukakasa genda wano esseeta kyekiriwa enteekateeka namalayo ebbanga tono myaka 19 gyokka abalala wiiki nga 2 tubadde Nairobi n'ogamba nti enkulaakulanya eyiseewo nga tewali tindaba nga abatekako 32 buli kitundu mulimu abateekwa okutuukirwako olugunya kwammwe kakati abantu abo baba bafumu munnekye mwemulugu kaweerezo lyali emabega kalyoke kajja eno ebisaaniko ebikuvaamu kikkakatako oba ssente zikuganya ebisaaniko byonna kubijja mu bantu. Erinnya lyange nze Rose Namugalo. Ekibuzo kyange ekisoose iriwo enteekateeka yonna eyokukola oluguudo lwaffe kubanga ffe nga bannabizinesi ekiwanga tubonaabona nnyo indat ne bakasitoma tebatukkiririzaamu atuuka mu kifo nga tasobola nakuwa mulimu olw'enfaanana yakyo. Ebibuuzo bino bigendagenda eri bakansa ate mulina obituddamu. Muwulidde ekibuuzo ekisooka njagala okumanya mwabawoze empooza ekola mulimu ki nga kasasiro atudde mu bitundu emmotoka ezazitwala kasasiro zaddawa. Ekibuuzo ekyokubiri mutuyambe emita ku public toilets kubanga batwetera bakatale tebalina lwe bagenda batujuliza toyi zonna muli mu kusobeza musolo. Essaawa zino waliwo ekigenda maaso eky'omupiira ekya World Cup tumala okukola ne tugenda tulabe ku mupiira ja wabweru tebabuuza gwani olina kireta kubikwogerako bwe bajja bayoola kifuna kiramu ne babatwala mu kkomera buli avaayo kusobola avaayo matenda kyotawadde mu Goma division twasembayo public toilet twesanga nti abantu abo baali bangi ab'okuleerwe natyona bwe bagenda chairman ajja kunjulira kubanga y'omu ku abo si ba beneficiaries naye abatuuze bakwetoolodde ebisaaniko bitwala Kyungu. Tulina companies eza private ezitukolamu omulimu. Enteeketeeke yandibadde nti tukwatagana na companies ezo ezitujjamu ebisaaniko ezibitwala. Obuzanyizibwa bwaffe nga council bwandibadde bwakwera okujja ebisaaniko mu bifo bye tulaba nga funa eri wansiko nnyo. Tulosanzi tuyitadde tuuba tufaanako bwe kityo. Ofisi za gavumenti, obutale, naye ebisigadde ab'amayumba ebisaaniko buvunaanyizibwa bwo naawe okubaako olubimbi lw'okola. So kansi ebadde eyambako buyambi naye tukyagizako okwongera kutuyambako nga tuyita mu bulungi bwansi. Tosuubira motoka nti ejja kujjanga buli wiiki ng'eyitamu ekuŋŋanya ebisaaniko. Tulina kukolagana n'abakulembeze ab'ekitundu balebo councillors abeerosis ba community health workers ne VHTs ne tukola bulungi bwansi mu bitundu byaffe. Bwe tukola bulungi bwansi tusobola okufuna emmotoka eya kanso nejja etwala ebisaaniko. oluguudo olugenda okusooka okukolebwa egenda okubeera eno ey'ebbuto okwegatta ku kira eyo yo eri under Greater Kampala Metropolitan Area era egenda okukolebwa ku bwangu ddala kubanga y'emu etugatta n'ekira kubanga mu program eya Greater Kampala Metropolitan batunuulira ne connectivity with other local governments. Na wano temugwamu amaanyi tujja naye nga mpola mpola. Ebiri kayiseeko ze baakazaayo ziri obukadde 6 mu emitwalo 2.2 naye sente ze tusuubira okubanga zizzeeyo by now ziri obukadde 16 mu emitwalo 8 ekitegeeza abantu abakazaayo sente za PGM bakyali batono nnyo.
naye mbadde nsaba okubategeeza nti gye mukoma okuzaayo ssente za PDM gye tukoma okugabira abantu abangi zino ssente kubanga zino ssente za PDM zammwe nga omuluka teziddayo mu gavumenti wabula zikomawo ku muluka era mmwe abaziganyulwamu so buli lwobeereyo n'ofuna ssente za PDM n'ozituulira ebbangayo ne liyitawo naye nga tozizaayo obeera okotogera muliraanwawo eyandiziganyuddwamu. Seminti bamubba ku luguudo ate bamuguza mmwe abagenda okukozesa ki oluguudo. Awo nekirabika bulungi ddala muba mwebba mwekka. Singa bwe bakola oluguudo ne bagenda ne lukola emyezi ena ne lutandika okuwomoggoka bo tebajja kudda. Naye ffe abagenda dukosa ffe tugenda okukola ki okukosebwa. Naye kati ebyobufuzi okubanga bigenda mu maaso oluguudo lwe babakoledde abaana bammwe ne balukumako omuliro. Tuli mu nkulaakulana tusuubira ebintu bigende mu maaso we bamaze okukola oluguudo abaana bammwe ne bakola ki ne balukumako omuliro ng'era bategeeza lwaki bavuganya gavumenti. Kaakati we bookya oluguudo gavumenti nevaako. Okuva ku African Queen ku ssomero lyaffe liri ffe ng'ab'enfuna mpola weetaagawo hampu ku lw'obulungi bw'abaana baffe bwe baba nga bava ku ssomero oba nga bagenda ku ssomero. Awo wenyini bwe bapaakinze awo nyumba z'Abakaluba Politepo,